nze Wandera Fred ono ebuvuma buvuma ono NRM emuwangudde okumala ebbanga era hono emigati yagira ku kaadi y'NRM n'awangula buvuma ono kubanga yali mubaka w'abantu so mubaka wa Parliament, mubaka w'abantu bawa b'ebuvuma mu Parliament. Era buvuma ono ayina ssentebe yayitawo unopposed ku kaadi y'NRM. Naye buvuma ono bwana Idi wuliza ensonga zino ne banno kubanga tubadde tukumisinga olwa muwaatu ogwo osanga we wavudde n'obuzibu, tubadde n'ebitusomooza bingi ng'okuvuba. Mumanyi n'omwana azaalibwa mu bulumi titwafuna ebirwadde ebitayinza kukwata muntu n'awona bya mirundi 3. Twalina poliyo, ne tuba n'akafuba, ne tuba ne kwashako. Kubanga mu budde buno nga tulongoosa ennyanja munnaffe gwe baatuweereza eno Kapitaani Stephen omulimu yagukola bubi. Era ssebo abakulu abampuliriza abazze buvuma bavuma bano ne banyiiga. Twagezaako kubasaba nti bw'onyiiga toyonoona, ne baagala okulaga omukulu embeera eyali kuno. Sibaakola kintu ekyo olw'okuba sibaagala NRM, wabula baayagala okutuma omukulu oba okumubuulira nti omujaasi yali eno yali mubi. Nanga nange bwe mbeerawo ne neebuuza naye kiki ekyawanguza migadde? Tebaani ku muyaga guno ogwasuula? Nze n'oŋŋenda n'engereza ne ŋŋamba baasi yagwa neewonamu babale ne mbamenya n'amannya. Naye tebaani abamu ku abo abatono ennyo abaawonamu? Naye nzize mbizuula era mbiwulidde wano. Migadde weebale kubeera nampisa, weebale kubeera mukakamu, weebale butatuswaza. Emmere bwekona tebanenya sefuliya, tebanenya masiga, tebanenya nku, banenya mufumbi. Nti bwe tuba tuneetereza ffe abawagira NRM tuleme kwesunasuna, kubanga okwesunasuna ate kwe kugoba. Kubanga leero omuntu bw'ayimirira ku radio oba ku TV naga nti Abaganda balonze positioni basosoze, nga nze ndi musaayi gwa Museveni nabadde buvuma nga mpiira kalulu ka Museveni, nange kimpa okutambulamu ebigere nga 2-3 okudda emabega. So tunoonye bunoonya awali obuzibu tutereeze, abantu baffe tubakomyewo mu kibiina okusinga okwerumaluma nti oyo yagaana ogikwatako alabika tawagira NRM aba n'ensonga ze. Onalebo njagala osigale ng'oyimirira ku mugongo gwo, abalonzi kye bakugambye ky'oba okola ki, ky'oba okola. Kubanga oba kukola bye tutwakutuma. Kuba nange nalimu wadde ndi musaayi gwa NRM nagamba Onalebo Migadde togigeza gikwatako. Abyamagye manyi buvuma tebaatuwa kalulu, twali twabiwandiikako dda olw'embooka eyo gye twalaba naffe, kubanga abamu twabalaba nga baabakuba. Ne tugezaako okuwandiika n'otuteekayo mesegi, ne munyiiga ne mutukuba nnyo. Naye njagala kubasaba obuswanyi obwo bwatumala tujja kutereeza ensonga era kati ba commanders abapya balipootinga tugenda kukola program harmonizing operation ku nnyanja nga tulimu n'abakulembeze, tujje tulonde n'abakulira emyalo tutereeze embeera y'okulwanyisa envuba embi etaliimu kibooko. Bwana RDC deputy oliwo kati njagala kwogera ebigambo byange tebitera kubeera birungi naye biwulirize bulungi n'obwegendereza. Abantu bano bonna bakuwagira gwe, bwe ngamba bakuwagira gwe ngamba bawagira NRM naye balina obunyiivu olw'ebigambo obutabeera straight. Bwe mbaddeko wonna n'ewange gye nviira baladisi mutuula temukola mirimu naye mwagala emisaala bwe tubeera ku mikolo nga zino
mwagala mukweyo nga abambadde amasuuti tiffe ba RDC era ffe tuliwo mu linnya lya pulezidenti. Naye emirimu zino zammwe bakusindise wano oyogere kwegenda kwebaza kubanga oyogedde wano nempulira abantu nga bakuba obugalo. Pologulaamu za gavumenti ensimbi ziweerezebwa abantu ziyite emikono emituufu zituuke mu bantu abatuufu. Amanya gange nze Paulo Musamali nzalibwa Mbale enva omubaka wa Uganda mu palamenti ya East Africa. Kana akalulu ke twabaddemu kabadde ka science naye ate mwabenvuma science mwamutudde wala nnyo kubanga mwabadde temwagala kufiirwa awantu wonna. Mulina ababaka babiri aba palamenti, omu nga mukyala omu nga mwami. Ati mwe kye mwasazeewo engeri gyeri nti ka science tubeere scientific ayitamu ku bwa pulezidenti gwe tugenda naye. Tujja kuwa NRM, tujja kuwa NENO kubanga bona be baali ab'amaanyi era muli b'amaanyi nnyo nga temwagala kufiirwa. Museveni bw'ayitamu tuli naye, Kyagulanyi bw'ayitamu tuli naye, si kyekyo. Akoze science b'amaanyi nnyo. Pulezidenti w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yamaze okukizuula obunafu n'obuzibu obubadde emiggo egibadde gikubibwa abaana baffe abadde ku mbaala z'amazzi. Nze Ekaleega, Ebuwakajjo, Ettongolo, Ebugoba, abaana bange obubina bwonna bwavunda miggo. Naye mbadde ngamba pulezidenti nti obusajja wo bwasindika ku mazzi bwikutta abantu baffe. Pulezidenti yakakasizza nti ebigambo bye tubadde tumigamba ne bibambigade ekyamazima bibadde bituufu, y'ensonga lwaki mwanyiize obuli ne buba butono. Mukulu wa RDC, njagala kugamba twongere okujjukiza pulezidenti abaana abali ku mazzi tebabba, beeyonyeza kubeerawo. Kibi nnyo okulaba nga abaana baffe bakubibwa emiggo okuttibwa obuttibwa. Embeera bw'enaaba nga ekyagenda mu maaso mukadde waffe RDC, tukyagenda mu maaso nga tukyalonda bwe tuti, naye twagala mututereereza embeera tusobole okulaba nga tugenda mu maaso. Ffenna twagala Uganda egenda mu ki? Ffenna twagala Uganda egenda mu maaso. Ekirala muganda wange ono ayogedde ku nnyanja. Buli kitundu Katonda yakiwa ekintu kyakyo mwe kisobola okutta akaki. Ffe bwe tunaagenda e Mubende balina golodi waabwe era basima golodi waabwe ne bafuna ki? Ab'e Hoima Katonda yabawa amafuta era bagiyita Hoima City, nabo mwe bajja akaki. Kati ffe Katonda yatuwa nnyanja, naffe ye oyiro waffe mwe tujja ekikumi. Tusaba mikwano gyaffe omulimu gw'okuva gusigale nga gukyali mulimu. Naye abaana ebababuuza kati emirimu etukolebwa mu Uganda ogw'okuva balinga abatagwogerako kubanga gwafuuka mu ki? Muzibu. NUP everywhere. Abasabo ne bannyabo ngenda kubeebaza nti era mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwa Honorable Migadde Robert Ndugwa akalulu. Bigambo by'abantu Ssekinnoomu, si bigambo bya kifo kino era si bigambo bya Migadde naye bantu Ssekinnoomu. Nga bwe bagenda ku rediyo bagenda byonna bye muwulidde bigambo by'ababagenyi abakyaziddwa naye si bigambo bya CBS. Naye mu byonna omulamwa gubadde gwa kwebaza. Mu kwebaza tetwawula bibiina. Bwe tuba tukola emikwano tetwawula ki? Bibiina. Kuba olwaleero Migadde nga bwali bw'omugaana okukola emikwano egya opposition bagenda bulwa emikwano kuba osala wano nodda wali ebuyukwe ogenda sanga nga ababaka abaliyo ba opposition naye ate mwempita okugenda wa parliament.
bodde eri mu mukono ogenda sanga nga nabo baki ba opposition bonna ddene emayuge kuba oliawo gyenjo osanga mikwano gyaffe baba idi nolwekyo bano bonna mikwano gyaffe kuba fenna twagala kuweereza ab'emivumo muliyo mwebale kulonda migadde nono sista wange nakasiba bandeta panado mugema leero banongera ku nerindi bandeta emmere egula emisege kuba wange tebula mmere ndi musanyufu okujja ebuvuma migadde yasoose okuntuuza ku lyato nzize ng'omutima teguliyo ngagamba mukama ki kino naye ate bwentuuze kiganja kuddeyo so ndi musanyufu nzize ebuvuma nze nakabeera mu parliament myaka 15 gyokka ate nkyasaba so nasanga migadde nafuuka mukwano gwange naye ekyenjawulo ate ekyenkizo kyenamulabamu nomala gamunyigira mu ttooke Museveni olala yali agala kweyongeza myaka omuntu bwatuuka emyaka 75 aba akoye so kati ne batugamba nti bakuwa miliyoni 2 okwateko migadde nagabuna obusente sente kati buli yakwatangako nga bakuwa miliyoni meka obale miliyoni 2 ng'osimba akapapula ka mitwalo 5 ndowooza paka nairi gye tugenze zibadde zinabakugwawo ziba sente nyingi naye bwe twagaana Museveni n'atuyitanga mufe abaagaana kuba nange miliyoni 2 zensule twetweke ewange so bwe twagaana migadde n'aŋŋamba nti Museveni atuyise tukoze tetumemugana tugendeyo tulabire kyagamba bwe twagendayo Museveni n'atubuuza nti lwaki mwagaana muzigadde n'agamba nti lwaki tukwongeza naye nga tonaba nakuteeka kidyeri wange kyova olaba ekidyeri kyajja mangu si bwe kiri kati nze bwe yambuuza nti lwaki namugaa sente zobadde ompa nyongerezaako nziwa abe wange bazirye si bwe kiri kuba ffe ku tawuni tetumanyi byakidyeri tumanyi sente owulidde so ewaffe ne bampa sente nenziwa abantu ne bazirya ndowooza nange njagala kwongera ku ddobozi ly'abalala sente z'emyoga muzirye owulidde eriyo sente nga zize mu projekiti ya Kalulu owulira ebeerayo sente nga zize mu projekiti yaki Museveni yali asabirako akalulu ne tumuwa nammwe mulye ebyawusiba nzeera kyovolaba ndi minisita Kasolo oba niyana kowera esimu kyovolaba ndi minisita Kasolo bwe yali ewaabwe emyoga sente yabawako katono tebamugombya kalu bamugamba ddayo olime omuntu akuwa obwemupi aba akuwodde okulya si bwe kiri omuntu akuwa obwemupi aba akuwadde connection omuntu akuwa obwemupi aba akuwadde address bw'ogendanga wa migadde emirundi 3 n'akummayo olwatano mugambo lwaki oba omukono alina okuwa esente kuba ali nazo si bwe kiri emupi alina okuba nakine sente nze wange soogera bingi twogera bigambo kimu 2 sente ng'ogenda twogera bingi so migadde nkusaba ofune olunaku olala nange nga maze okulayira ontwaleko ku kyalo abantu kye bawuliramu nga baagala esente nzije nange mbayo kusente sente z'emyoga zino bannange Panado mukwano gwange nnyo naye Panado ayagala nnyo ebintu by'okulya ensimbi temulya bakubiriza obutalya sente zaki za myoga ebyo byaki byabufuzi so temulya kuba woolya ezo kitegeeza ogwogenda okusembayo okulya omulala tagenda kukola ki era mbakubiriza nti olya sente z'emyogo oba olidde ensigo wabula gye tulina okulwana ffe mu palamenti nabana abaga abazze olaba nti ensimbi ezo zeeyongera oba oliawo zigenda ku ddaala lya ggombolola ekifo kya constituency